Ddamu weetegereze ensonga y'omuzimu. Ddamu weetegereze obubonero bw'omuzimu. Ddamu okuyiga ku muzimu. Tetugenda kumanya mu lunaku lumu. Omuntu kyetaagisa okuddiŋŋananga okunoonya okumanya. Oboolyawo tujja kufuna obugolokofu. Oboolyawo buli omu ajja kwezuula. Oboolyawo buli omu ajja kutegeerera ddala. Omukyala ono gwe ŋŋenda okusomesaako olwaleero ali Bulaaya. Omukyala ono agamba bw'ati nti naloose ente ng'engoba naye nga ya cream naye ng'engoba emisinde miyitirivu. Omukyala ono agamba nti nenjeekweka. Awo nno agamba nti nensisimuka. Mu buliwo omukyala ono agamba nti omutwe gumuluma nnyo. Ekirooto kino kirabwa n'omwana omuto nti ente ng'engoba nenjeekweka abaffe. Omukyala ono abeera wa? Ti omukyala ono yava dda mu ggwanga lye, abeera Bunaayira. Ekyo nno n'omwana omuto akivvuunula ti ente twagisomesa dda. Ente muzimu buli lw'ogiraba. Era twabasomesa ku bika by'ente eby'enjawulo ti bw'olaba ente enzirugavu, abamu nno baziraba baga nti ago malogo era ne batandika okgakwata. Ente enzirugavu buli lw'ogiraba kituntundu kitudde mu Bwakabaka bulamu mu kitundu eky'ekiddugavu, era bw'eba ekugoba akatuntundu ako katudde mu katundu ka Kabaka bulamu mu kitundu eky'ekiddugavu. Bw'olaba ente enzirugavu ng'egatta ebyeru era n'ente emmyufu ng'ekola oluyenje, ente ezo ziba zigwa mu kitundutundu eky'Ekinyolo nga mwava bweru wa Buganda. Ente emmyufu etegeeza ekitundutundu eky'emizimu. Singa olaba ente nga nsibe mu bulamu bwo oba musibe na buli kyogezaako na buli gy'otambulira mu mirimu gyo oba mu maka, ebibyo oba emikisa gyo biba tebyetaaya. Singa oloota ente ng'ekugoba, wabaawo omuzimu oguba gukulinako ebbanja oba ekinyiizo nga guyina ensonga zaagwo. Ente ezo zijjira mu bituntundu eby'enjawulo. Oyinza oziraba nga ziri mu bibinja, ate oyinza okulaba nga ggwe ozirunda, ate oyinza okulaba nga waliwo azirunda nga mulaalo, era nga mulaalo ng'abalaalo. Akatuntundu ako ak'okulaba abalaalo nga bali mu nte kye kitundu ekitegeeza nti bajjajjaabo baali balonzi era bajjajjaabo bacwezi, bajja buzzi. Singa azirunda oba nga omwetegerezza nga mulaalo oba nga agwa mu biti, tugambe ng'abantu bano Abanyankole oba abeesuulira bwe batyo, ng'omulaba era ng'abazirunda bulijjo abalaalo, omulaalo aba ategeeza nti ekitundutundu ky'obujjajjaabwo oba bajjajjaabo abaakubulako n'omulaalo waazo baba kyoleka ggwe, nga ggwe aliwo olwaleero eyatikkibwa ebbala oba obukulembeze bw'obulonde. Ente ziri ziba zikwoleka ku lulwo nti gwe okutte omuggo okukulemberamu omumuli. Okitegedde nga bonoga nti ŋŋenda okunoonya lubaale naye lubaale andiko mabega, nga bw'onootambula ng'obuswera bukuliko ku bibegaabega emabega. Era bakuga nti omuntu atambula ng'abeerako obuswera obungi ku mugongo, ebiseera ebisinga obungi tasukka kubeera mu lubaale, era obuswera bubeera bumwesibaasibako, buba bungi nga bumugwa emabega ku ssaati oba ku bibegaabega oba ku mugongo. Omuntu oyo aba mu lubaale. Obwo bubonero obutegeeza nti emabegawo waliwo ekiriyo ekikugoberera. Akati n'omuntu ono gw'olaba nga alunda ente, tugambe nga ente nnyingi ziriko omulaalo, oyo editing akatuntundu akakulaga nti omulaalo waazo ye ggwe. Omulaalo waazo editing atudde mu katuntundu k'ogwo omwoyo ogukutuddemu ogukomandinga
ente zino tukugambye nti gy'emyoyo gy'abajjajjaabo. Ggwe oli akutta omuggo yazikomandinga okuziraga we ziyina okulaga oba we ziyina okuliira. Ggwe komanda gw'olina okunoonya okuteeka obutebenkevu oba obutereevu bw'ensonga z'abajjajjaabo mu layini, oba okunoonyeza jjajjaawo w'alina okuba, oba okumuzimbira oba okumusamirira oba okumuteekerateekera n'ebibye. Gwe mugugu gwa lubaale okugwanjuluza, okusobola buli kimu okukiteeka mu nteekoteeko zaakyo. Okitegedde? Kale ebiseera ebisinga bwe weeyolekera omuntu omucwezi oba ng'alunda ente oba ne weeyolekerwa tugabe Pulezidenti Kagame, ebiseera ebisinga obungi baba bakulaga tayito y'obujjajjaabwo. Mwava ludda wa jjajjaawo omukulu yajja buzzi. Era buli olaba omuntu yenna ng'akweyolekera, oba mukiga ku kyalo oba munyalwanda ku kyalo oba munyankole ku kyalo oba omuntu yenna gw'omanyi nga mucwezi naye ng'akweyolekera mu kirooto, obaako akabuuza ku ekyo mmwe mu kika kyammwe kye mweyita Abaganda. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo omukyalo ono tali mu Uganda, omukyalo ono ali bweru wa ggwanga. Kakati ente emugoba wabula agyekweka. Buli lw'emugoba agyekweka. Okugyekweka katundutundu jjajjaawo kakusindikiddemu okumanya nti nga bw'onoofumbira olina kuga nti omusajja wamufuula kikaakyo, nga bw'onootambula n'ogenda olina kuga nti onooguma zambiro. Bubonero obulabula. So ekituntundu ekyo ekirabula musaanidde okukitya. Oli bw'amala okukwoleka ekirooto bwe kityo, funamu okutya. Saagala nkutiisetiise kubanga sikulagiridde gye mbeera. Saagala nkutiisetiise ng'omuntu alina ekigendererwa nti olabika gy'oli olina ssente, noonya kino nze nkisobola nkikkolereko. Wabula nkutiisatiisa yonna gy'oba osobodde mu bwangu ogende weetereze omanye omuzimu ogwo. Ne bw'oba tozze waffe naye fuba okulaba nga omanya omuzimu ogwo mu bantu ab'enjawulo abamanyi ku nsonga z'obujjajja, nti omuzimu ogwo gukubanja ebintu nga bino wammanga. Kisoboka okuba okulima ku bijja, era kisoboka okuba jjajjaawo ng'alina ensonga ze zakubanja, okugeza oba oli awo okumwambaza olubugo, oba oli awo okumuwa ekikooyi, oba oli awo okumuwerako ekibbo kye n'akambe, oluusi n'akaleku. Kati nga ggwe abeera e Bulaaya, jjajjaawo okumwambaza basobola okumwambaza emirundi ebiri. Basobola okukuwa olubugo olw'esibyo, olubugo nga kuliko olw'esibyo lwalwo, ekibbo n'akambe n'endeku y'omwenge, ne bakuteerako ekikooyi ekyeru. Bw'oli Bulaaya, olubugo n'ekibbo n'akambe n'obireka ewa bulaazawo oba ewa taatawo, bwe baba nga baakukyawa n'obireka ew'omwami w'omu makaago, naye bw'aba nga tomulina n'obireka ewa maama, kubanga ekibbo ekyo ne maama asobola okukitereka. Awo nno n'olyoka okwatako ekikooyi ekyeru n'ogenda nakyo e Bulaaya, nti buli lw'osoberwamu ng'oteekawo omukeka nga weebakako wansi, ng'okyebikkamu oba ng'okyambalamu, ng'okisabirangamukko, ng'otadde ekyenyi wansi. Bannange, era n'oga nti sikulagiridde, akambe nnaako ak'abajjajjaabo kalina okuba nga ka kiti kiddugavu ak'omuzimu. Obwambe bw'ekiti ekyeru butera kuba bwa bannaalongo. Okitegedde? N'abawanga aweebwa akambe ak'emimwa ebiri nga ka kiti kyeru. N'abawanga, okitegedde? Bannaalongo baweebwa akambe nga ka kiti kyeru. Tugambe Nabuzaana, tugambe Nabinene, tugambe Naalongo yenna akusabye akambe. Akambe k'Ekinyarwanda kaba n'olumwa nga lwetoolodde nnyo, luba lwa bufumu n'akambe ak'Ekiganda, era akambe ak'Ekinyarwanda nako kaba ka kiti kyeru. Akambe ak'omuzimu kaba ka kiti kiddugavu. Okitegedde? Kino nno ekintu twagamba nti tulina okuwabuligananga etali nsobi. Wasobola n'okubaayo jjajja munnange oba ng'atudde mu nkola zino ez'obujjajjaffe. Okweragirira n'okwebuulira n'okwebbirako tekyandibaddemu sitaani, kubanga ono asika n'oli asika, buli omu n'awoomerwa ekifi ky'enkoko.
naye nga tukiridde bw'omu. Lwaki omuzzukulu agenda ewa jjajja ate jjajjaawe n'akwata eddira eryo mistake? Kale no tetwandyerwanyisizza, twandyeragiridde nga tuyita mu bukodyo nga buno. Waayo omusomo oluusi wandibadde yagwetaaga, oluusi wali alina okulemererwa ng'ekyo teyasobola kukimanya, kubanga Lubaale kyava atulaga amasomero tumumanye abantu ssekinnoomu, ate n'abagenda okukulembera enkya abantu bamusomere ddala bamumanye, baleme okukola ebintu oluusi ebiteebereze oba oluusi bye nalaba ewa gundi. Okitegedde? Kale nno ekintu ekifaanaganako bwe kiti tulina kweyagaliza era tulina kwesomesa ffeffe nnyini. Si buli omu kyagenda ku butende n'abuyiga. Waliwo Lubaale ajja oli n'atafuna mukisa, practice n'atagiyitamu. Kubanga era Lubaale ali mu practicals. Oluusi oli n'ataziyitamu, oluusi oli n'atazikugukamu, oluusi jjajja gye yakolera obutende baafuna obutakkanya n'amugoba mangu nga practicals taziyiseemu, kubanga omwana wedda yakolanga obutende ekiseera ekiwerako n'atuuka okuva ew'omusawo gye yayigira obusawo ng'ekifundikwa kifuuse omuguwa. Olwaleero abaana ba leero si bagumiikiriza, empewo olujja ku mutwe ne zimusaba omweso, ate ensi yakusoomoozebwa. Oluusi agenze ku musawo alina omukyala alina n'abaana 4, alina okusoomoozebwa, amateeka ge mateeka, oluusi n'abuukayo ogwandibadde omwaka n'amalayo emyezi 2, practicals ne zimuyitako. Kati tetwagala tulemererwe, twagala buli misomo gye tuwa tubeere mukko akantu oluusi musawo munnaffe, kubanga abasawo abamu ojja kusanga nga bamanyi, naye ate n'abatamanyi gye bali eyo mu bitundu eby'enjawulo mu byalo. Si nsi yonna tojja kusanga wali essabo ti oyo jjajja amanyi. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo tulina okwesika ffekka ku mukono n'okwesitula ffeffe nnyini ku mukono, buli omu asike, kubanga ensi eno ejjuddemu abantu ate n'abalina obutamanya bangi. N'olwekyo embuga zaffe zibeere nga tezinyoomebwa. Nkiddamu, akambe ak'emimwa 2 kamaama nnaabo wanga kaba ka kiti kyeru. Akambe ak'Ekinyarwanda omumwa gwako mu maaso guba gwezingiridde emirundi ng'ebiri okwawukanako omumwa gw'akambe k'Ekiganda, era akambe k'Ekinyarwanda kaba ka kiti kyeru. Akambe k'omuzimu kabeera ka kiti kiddugavu. Okitegedde? Omuzimu ogw'Ekiganda, omuzimu ogw'Ekinyarwanda kaba keetoolodde nnyo ku mumwa gwako era nga ka kiti kyeru. Abachwezi oba Abanyarwanda tebateekerera muzimu mu kibbo kya njulu. Abachwezi oba Abanyarwanda oba Abanyankole ebibbo byabwe birukwa mu buso obweru. Ate era Omunyarwanda osobola omuwa ekibbo nga kirukiddwa mu bitoogo oba mu butoogo oba nga kyabyayi. Ebibbo ebirukiddwa mu byayi gye biri, kubanga era Omunyarwanda omuzimu osobola okugwambaza omusanana oba ekikooyi, ne bakuwa ekibbo ekyo kirukiddwa mu bwayi, oba ne bakuwa ekibbo nga kirukiddwa mu buso, ne bakuweerako omukeeka nga gurukiddwa mu kirago eky'ebyayi. Bw'oba tofunye kirago kya byayi ne bakuteerako akalago nga kalukiddwa mu ssubi ery'eggugu, kubanga Omunyarwanda omukeeka gw'ensansa asobola okugutuulako, naye omukeeka gw'omukulu gwa byayi. Bwe gutaba gwa byayi, omukeeka ogw'essubi ery'eggugu. Okitegedde? Ye Munyarwanda era n'Omunyankole era n'Omutanzania akalago ak'essubi ly'eggugu, n'Omulundi akalago ak'essubi ly'eggugu. Okitegedde? Bonna ke bakozesa. Omunyarwanda ekyenjawulo nti ye ekirago eky'ebyayi ate ye kwafiira, naye nga n'akalago k'essubi ly'eggugu Omunyarwanda kamukolera, wabula bo bali abasingako kamu nti akalago k'ebyayi kamukolera nnyo, awamu n'Omulundi kabakolera nnyo akalago k'ebyayi. Naye bonna abasigadde ba Tanzania, Bakongo, ekirago ky'essubi ly'eggugu ate awo kyo bonna kibagatta. Ti n'Omunyarwanda baba tafunye kyabyayi, ekirago ky'eggugu kibagatta, kubanga era baawukana bitono bakozesa ensigo
entungo n'obulo, bakozesa amata, bakozesa omuzigo, ebyo byonna bibagatta. Ne mu mmere baawukanamu katono. Abatanzania abaziba, Abatanzania abasukuma n'abalala abafumbira. Ebbendobendo eryo likozesa ebintu ebitatera nnyo kwawukana. Wabula Omutanzania nti mu nnyambala ye bo omuzimu baguteekerera ekitundu ky'olugoye naye nga leesu zino ze mwesibanga ez'okusaagasaaga mugenda mu butale biki, ate si zino leesu zino ezaffe eza wano ze tugula eziriko obujwenge, wabula leesu zaabwe ezibeerako ebigambo by'Oluswayiri. Omukazi yeesiba leesu ddabo, omusajja naye ddabo, kubanga ey'omusajja eba nkutulemu, agyesiba ate n'afuna gye yeesuulira. Ddabo naye nga nkutulemu, ye musajja ng'atandika okusamira oba okuteekererwa lubaale we Omutanzania. Leesu y'omukazi yo teba nkutulemu naye ng'eba ddabo. Okitegedde? N'Abasukuma bwe gutyo, wabula nti ennyambala y'Omusukuma yo yanjawulomukko, nti ekifundikwa kye wandibadde osiba ng'olubugo lw'Ekiganda ku musajja, nti ye Omusukuma, Omutanzania Omusukuma, nti omukazi asumikibwa ekyo kye twandiyise ng'omunagiro, naye ekyo ekifundikiddwa oba ky'otuzze ye omukazi Omusukuma Omutanzania kyo kibeera mu kifuba wano nga ku mabeere, kiba mu kifuba. Eno emabega n'ejjange emubisse, wabula n'ofundikirira wano mu kifuba, ekyandibadde ekifundikwa ekibeera ku kibegaabega ku kifundikwa ky'omusajja ow'olubugo, kati ddwo olufundikirira wano mu kifuba we wabeera ekifundikwa kyo tekituula ku kibegaabega, ye Mutanzania Omusukuma. Kati eno wansi ne yeesiba leesu ey'okubiri n'ogisumika ekifundikwa bw'otyo naye nga kyo kiba mu kifuba. Era Omutanzania ng'abadde ayambaza omuzimu, kakasanga ebiyinja by'omu bulago biba birina okubeeramu, naddala Abasukuma ne ku mikono. Era Omusukuma aba n'ekikomo era nga kigwa mu kitundutundu eky'Abasukuma Abatanzania. Ekintu ekifaanaganako bwe kityo, wabula ye Omukalamojja ate ye abaako obusaasi ku magulu ne ku mikono, era nga bonna bangoye bafaananya enkutu, kubanga bonna bagwa mu katundutundu akafaanagana ak'Abamasayi. Okitegedde? Wabula ate bo Abanyarwanda bayinamukko ekibaawulamu mu bintu ebifaanaganamukko mu Bamasayi mu nnyambala, kubanga omukazi Omunyarwanda yajja kwambala omusanana nga wansi sikaati, oluusi yaggata, oluusi neezingirivu nga sikaati za rapa, kakati n'ayambalira ku bulawuzi oba tubuyita butoopu nga yeenagidde. Ye Munyarwanda. Okitegedde? Munda mu kisikaati ekyo n'ayambaliramu akantu kabeera ng'ekikooyi, wabula si ekikooyi kyennyini kye tuyita ekitambi, wabula akantu kali kabaamu era kaba ng'ekikooyi nga nako kamasamasa. Kati ye Munyarwanda. Ate Omunyankole oba Abalaalo ye omusana n'ogugwe aba n'omunagiro, era omunagiro ogwo nga gufaanana guli yunifoomu n'akateeteeyi, kaba n'obudaala bubiri ku kabina ne wansinsi wano, wabula wansinsi akateeteeyi ako tekakola makisi, kaba kampimpi nga kalinga minisikaati. Kakati ekikola makisi wansi paka ku bukongovule kiba kikooyi ekyeru. Ye Mulaalo oba Omunyankole tebafaananya misanana, wabula Omulundi omusanana gwe gufaananira ddala ogw'Omunyarwanda. Mu ndya batera okubifaananya Abalundi n'Abanyarwanda, kubanga bafumba kasooli ne bamukola ng'emmere era ne bamufumbirako enva, ziba za bijanjaalo. Ekyo bakifaananya, n'Omutanzania akifaananya ekyo. Okitegedde? Bwe tudda ku kalo bakafumbirako ebijanjaalo, akalo kagoyebwamu akawunga ka muwogo, oba abamu bafumba omuceere ne baguteekamu obuwunga. Okitegedde? Endya eyo etera obbagatta Omulundi, Omunyarwanda
n'Omutanzania endi eyasobola ojjaniriza ng'abadde ali mu kusamira. Ekyenjawulo nti essowaani y'Omunyarwanda n'Omulundi kwe baliira ebijjulo byabwe ebya lubaale njawufu ku y'Omutanzania, wabula nga bonna essowaani bakozesa ez'ekiti. Essowaani y'Omunyarwanda eyitibwa embeehe naye nga ekolebwa ebajjibwa mu jjirikiti, kubanga ejjirikiti kwe kusibuka lubaale w'Omunyarwanda era kwabandira, era kwe kwava ekigambo emmandwa, okubanda ku mutwe oba okubandwa. Okubandwa kwe kulinnyibwako lubaale, okubandiza kwe kuyita lubaale n'ayitira ku mutwe gw'omwana kye bayita okubandiza. Era mu kusamira basoga nti twagenze ne tubandiza. Okitegedde? Okubandwa kwe kulinnyibwako, okubandwa emmandwa okitegedde? Kwe kulinnyibwako nti Omunyarwanda taata atuula ku jjirikiti ku ntebe ey'okugulu okumu eyakulanga ekinu, abaana ne bamutuula mu maaso, taata n'asitaamiriza ne yeesigama ejjirikiti. Ejjirikiti eryo baba baagabuddeko dda akalo, amata, entungo, obulo, omuzigo. Kitegedde? Kubanga Omunyarwanda waliira ewakulu waba wansi w'ejjirikiti, ly'eggabuliro lyabwe. Era ejjirikiti likolera ddala ng'omulamula oba empagi enkulu mu Kinyarwanda, wadde nga ejjirikiti si lye liteekebwa mu kasubi yaabwe ng'empagi, wabula ejjirikiti likola ng'empagi ekkirwako oba ekola amakka oba amayitiro ga lubaale. Era embuga y'Omunyarwanda bw'ebulamu ejjirikiti oba ey'Omulundi, ekituufu lubaale oyo aba tateredde. Era ejjirikiti lye likola ekikaali eky'Omunyarwanda, libaako oluyenje, wano lwe tuyita olukoni. Era lubaale w'Omunyarwanda omukulu oba obugagga bw'Omunyarwanda obukulu oba Omulundi, obugagga bwe obukulu oba obulamu bwe obukulu bulunzi. Era obulunzi bwe bulamu bw'abantu abo abachwezi bonna ng'obagasse, Balundi, Banyarwanda, Balaalo, kubanga eggwanga Balaalo tekiriiyo. Balaalo beeyubula mu Banyankole, Banyarwanda, Balundi be bantu abatambula nga bagenda baliisa. Kati obulaalo abanga komanda akomandinga ente. Obulaalo si ggwanga. Abalaalo be bantu abajjanga beeyubula mu abo oba abajjanga beekutula mu abo nti bwe baagendanga nga batambulanga n'ente ne bayitibwa abalaalo. Naye abalaalo si ggwanga, si tribe, wabula abalaalo baba Banyarwanda, Balundi, baki abo abajjanga batambula oluusi ne bakola amakeeyo mu ttale bityo ne bajjanga batambula biki. Kati bwe balaba n'ente noga nti omulaalo y'alunda ente. Omuntu yenna abeera mulaalo, okitegedde? Era kakati embeera ezifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo lubaale w'Omunyarwanda bw'obanga oyagala ayogere, baga nti olubaale w'Omunyarwanda ayogerera mu kikaali. Ekikaali tebakimanyi. Ekikaali embuga y'Omunyarwanda ekolebwa ne bugirizibwa olukoni oba oluyenje, wabula ne mufunawo ekifo ne mukisimbamu ejjirikiti. Era ensolo z'Omunyarwanda oba abantu abo kakasa nga olugo lwazo we zisula lwetooloolwa amayirikiti n'ebikolo by'olukoni. Abo baba tebajja kuzibba, so n'Abaganda ba wano batambula nnyo ku basawo nga bagamba nti banoonya yirizi oba ekikondo ekigaana obbabbako ente zaabwe, eddagala erikuuma ente, olugo ebikondo byalwo birina okuba nga bya jjirikiti. Ejjirikiti y'engabo y'abachwezi enkulu esingiridde. Ejjirikiti, ebikondo birina okuba nga bya jjirikiti. Kyandibadde kirungi n'olwana nnyo ne bimera. Awo nno buno obuti bw'ebbali ne bw'obusibirira obusibirizi. Olwo lwe lugo olukuuma ente, era teziba ndalu, ziba nzikakkamu. Ente ezisinga okufuna eddalu n'okutomera
oluusi abaana, oluusi ewaka, oluusi ŋŋandalu, kiva ku nzimba gye wazimbamu ekiraalo okutuuka okukulemerera nga emiti gye wakozesa oluusi misumaali myereere, bikondo bya kalitunsi, totambulanga kwebuuza ente zaala zitya ewaka, zifuuka zitya ennyingi, zibeera zitya ennamu, zibeera zitya nga zikuwulira nga si ndalu. Olugo lwetooloolwa bikondo bya jjirikiti n'ebikolo by'olukoni ebisaamusaamu. Ojja kulunda ente, zijja kukumanya, zijja kwala, tezijja kulumbwanga ndwadde, ate tezijja kubbibwanga. Kyokka era olina okufuna amagezi agagoba enswera kubbi, nti era ente zisobola okubbibwa, okugeza nti ne bw'olikola ekikondo kitya wadde nti kyekiragirwa mu mateeka, naye ng'oli musiru era tosobola kuzaaza, okugeza nti osobola okuba mu famire yammwe lubaale mwali naye nga mu kisibo kyo tolinaako nte n'emu gye wali oyanjulidde jjajjaawo nti oba eno ku lwa bajjajjange ye nte ya jjajja, ye nte ya lubaale, era ebikondo by'ejjirikiti ne bw'onoobisimba bajja kuzibba, zijja kulwala, zijja kutondoka nga mpola, ng'ezimu zifiira ku ttale, oluusi okusowoka amawako. Naye okwewala byonna tulina okudda ku nnono ne tufuna amagezi agagoba enswera ku bbi, nti ate era omuntu aba yeenyigidde mu bintu by'okunoonya obujjajja, ddira mu nsolo zo oba ente, gamba nti eno ente y'oluyenje oba eno ente mmyufu bajjajja bakama bange ye yammwe mu kiraalo, era nga yo omuguzi bw'ajja togitunda, era nga yo mugyagala, musobola n'oggiwa erinnya ewaka, bw'ogituuma Nnaalongo si kibi. Byonna ebintu eby'enjawulo okitegedde, ojja kwaza. Kati bw'omala okuba ng'olina amagezi ago, zimba ekiraalo kya bikondo by'amayirikiti, weebungiriza olukoni, sibako emiti nga bw'oyagadde oba ogikubamu misumaali, kintu kye bayita olugo lw'ente. Ate nno mwattu olugo lw'ente teruba lugumu nnyo, ne bw'oteekako emiti ng'ogisibizza byayi kasita olutuzimbira obulungi, ente ziba nzikakkamu, zikkakkana. Ate mulekerawo okulunda ente nga muzisuza oluusi mu bisooto, mu biki, ente muziyoolerenga, muzirabirirenga, akawungezi zikumire kasa kanyookeremu. Mwattu ojja kwaza ente, zijja kuzaala, ente zootaakasa. Ente bwe bulamu bw'omucwezi, ente bwe bugagga bw'omucwezi, ente ye lubaale w'omucwezi. Ewatali nte omucwezi oba tosamidde. Abacwezi mwenna bannamawanga bwe muba munoonya lubaale oba nga mutuggyamu, mukakase nga temutijja butizzi, mukakase nti ebyo bye munoonya ansa yaabyo bulunzi. Omucwezi okumusamirira n'empewo ez'okukkalira obulungi, bw'oba nga tomaleeko nabo tobyenyigiramu, kakasa okubonaabona kw'oyitamu, okugumira ogambe nti Mukama bw'ayagadde. Bw'oba omanyi ng'oli mucwezi ng'onoonya lubaale, kakasanga ente suwaddiiru, endiga, embuzi suwaddiiru, waakiri tandika n'ekimu kimu bizaala empola. Abo lubaale waabwe ojja kuba omulina. Ate nabyo bw'onoobiteekawo nga tolambuludde, kubanga lubaale w'abacwezi si muzibu kasita omanye emigenzo gye, si muzibu. Enzimba za zikasubi zaabwe, enteekoteeko z'enteekerero za zikasubi munda, emizizo, abacwezi tebabuuka musaayi, bino bye mutambula ne babanaaza eddagala erisaliddwamu enkoko ng'oli mucwezi, okitegedde, nga oli Munyalwanda, oli Mulundi, oli muki, oli Munyankole. Abo tebabuukira ddala musaayi, era tebagunaaba, era tebeetaba mu mikolo girimu kusala bisolo ng'omusaayi gwa kubuuka. Sigambye nti tebalya nnyama, sigambye nti lubaale waabwe tasalirwamu nte oba mbuzi, no, yawula okusala ekisolo ekyokulya ku kijjulo n'okusala ekisolo ky'okukozesa omusaayi ng'emikolo, okugeza ng'okunaaba eddagala lyamu, okugeza nga bwe munaaba nga mugenda kuwanga kasubi, omutwe n'ensingo ne mubisalira mu mulyango oba ku mpagi, naye ng'oli mucwezi. Kyokka lwaki neesiba ku bacwezi
nti lubaale yenna tabuuka muki musaayi naye ate bba abachwezi baguzira nnyo bamwambala byeru abo nnyo abo bamwambala byeru kubanga ye lubaale wa wano lwaki tugamye bali nti nnyo lubaale wa wano oyinza okuba ogenda okuwanga amayembe n'osala embuzi ogenda kuwanga amayembe n'osala embuzi kyokka te lubaale wa wano bw'osooka okusala embuzi nti owanga mayembe era mwattu tegatereera nga kabaka abadde ababanja mu nnyumba okitegedde kabaka nga babanja mu nnyumba amayembe ge gasembayo kabaka ng'ababanja mu nnyumba amayembe ge gasembayo obanga omanyi nti weeyolekerwa kabaka oba oloota muwenda Mutebi Ronald tekitegeeza nti oloota kabaka Mutebi no just kisiikirize editing akulaga ekiri munda w'ekirooto ekyo nti woloota Mutebi oba oloosaani oloota ebinnya oloota emirambo oloota abafu oloota abaseze oloota ki kati omusaayi si gwe gukulembera kubanga mu kuwanga amayembe gubaamu si gwe gukulembera olina kumala kulwana kitundutundu ekyo mwolootera kumala kukijjamu kitundutundu ekyo mwolootera si kyakusamira busamizi kyakunoonya kwebakirira kibeera kitudde ku bulongo obwo bwe butonzi kyekitundu ky'olubereberye okitegedde kyokka jjukira abachwezi bano tebaawanganga bo mayembe kyenvudde ngamba nti bo tebalabira ddala ku musaayi n'enkiggumiza nti nnyo bo tebaawanganga mayembe okugeza Omunyarwanda n'Omulundi ente gye baalyanga ku kijjulo amayembe ge bajjangako okitegedde ye bannange nga njogera kuno nakuli twatandikidde ku muzimu ne Nandagga uyo kafe kalanduke njogera nga leediyo ninga buno buzindalo bw'omukalakaasa gamba oba njogere oba mmaleyo kale kwegamba naawe otabulwa ne bye bataakubuuzizza naye engeri gye muli bantu bansi ate nga temulina kye mumanyi kannandaggenga ate nno mulimu abamu abagamba Mulangira alandagga Mulangira si musomesa akati bwe mbanga byensomesa nga mmala kubasaba ssente atabyagala tabiwuliriza nze njiwa buyiyi oba baluyita lukobo nze kanjuwe aluwulirize okitegedde mulimu abagaga kikakati Mulangira bw'omubuuza ate ayogera bingi so nga bambi abatamanyi bangi tetugenderera kutegeeza gw'omu tugenderera waliyo awulira n'awuliriramu kyabadde tamanyi kakati ffe bwe tubuuza ekibuuzo ne tukuddamu ate nga tukuvaako tufunirawo chansi omulala okumanyiramu kyabadde tamanyi gwe musomo okubanga muwanvu okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo teri yajja tugana kulandagga kubanga okulandagga kwatutonderwa bino bye byatutumwa bino bye bitusasuza nze bwe mbasomesa nze bwe mbayigiriza enkya nga nfuna ssente wano mba nkola obw'omwoyo bunsasula obw'omwoyo bumpangaaza obw'omwoyo bumpa ekyokulya okitegedde enkya wenzija emitwalo 2 tomanya kubanga balubale si ffe tuyita ssente ofunirawo chansi obanga z'olonze n'omuntu asobola okuva mu bbanga nakugamba Mulangira kenkuye emitwalo 10 olyeko ne ng'oluusi kiva mu ekyo kye weetuma obukotoggezi n'okukweka ebyama eri ababinoonya si ye yandibadde ensonga okutuukira ku main point olw'okuba mbuzizza ku muzimu nkugambe nti guwe ekibbo mmale si ggwe wekka eyazaalwa mu nsi si ggwe wekka yeetaaga kino ensi erimu abantu bangi ate erimu obubuyabuya bungi ate erimu abajja ku mulamwa bangi ate erimu abasika omugwanga bazza waabwe bangi ate eriyo aboogera bino byenjogedde nga bw'amala ayagalako obusasuzi akanamba k'essimu bw'oba onneetaaze ku byo byenjogedde kaakano kati n'olwekyo ffe katubawe
era katubaweereze, katukole era katubakolere, naye nga amakulu tukolerere oyo atalabika. Ddunda liiso ddene Namugereka Kiwamirembe n'emizimu gye n'emisambwa gye n'amayembe ge amayambirizi, oboolyawo bwe munajjamu ensi ejja kutereera. Okitegedde? N'olwekyo tuyina okubeera abeegendereza mu kumanya, mu butakoowa, mu kunoonyereza. Okwenoonyereza kwe kwezuula, okwetegeera nga tutegeera ekyo ate ne tukiteeka mu nkola. Okitegedde? N'olwekyo Omunyarwanda ennyambala ye tugyogeddeko, ate n'emigenzo gye ne tugyogerako, era n'ensamira ye ne tugyogerako. Bw'oba mucwezi samira, naye obulamu bwa lubaale oyo n'okukkalira n'okuba nga akwagala n'okwogeranga by'oyagala ayogere. Ansa y'abacwezi ebisolo suwaddiiru, ne lubaale wa wano w'Ekiganda bisolo. Naye ate omucwezi okubisoosowaza ennyo kusukka, kubanga wano oluba wasobola okujja n'akusaba embuzi ye ya luyina, bakusaba ente ya lubaale, ate oluusi oyinza okuba nga tonnaba kufuna ssente zaayo. Okitegedde? Endiga ya kiwanuka, oba enkoko, oba ya ddungu, oba ya kiwanuka, oba ya muwanga, lubaale yenna mulunzi. Nate waliwo abakisussa omucwezi lubaale we okukkalira obulungi n'okwogera by'oyagala, n'obulamu bwo okweyagala n'okwetaya n'okufuna olususu. Obulamu bw'omucwezi n'obugagga bwe buli ku ttale. Ettale eryo teribaamu birala, ebisolo. Leka ebirala byonna, bw'oba onoonya lubaale w'abacwezi, kakasanga ebisolo birowoozaako. Z'ente, ge magana. Omukisa gw'omucwezi guli ku ttale, ssente z'omucwezi ziri ku ttale, obulamu bw'omucwezi buli ku ttale. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo Omunyarwanda, zimba ennyumba ng'oli Munyarwanda kabisa. Ne bw'oba wajja dda naye ng'okimanyi nti muli Banyarwanda, zimba ennyumba kabisa. Gikole, gisimbemu empagi, giteekemu amata wansi, giteekemu omusenyu gw'ennyanja, giteekemu ensimbi n'amatembe. Oba mbagambe oba mbaleke, sima ekinnya ng'oli Munyarwanda. Okitegedde? Kino nno nabagambye omusomo guno guyambiramu n'oyo atasobola kugumiikiriza butende. So tegukuba ku bano bokka abawuliriza bino, wabula n'oyo munnange bwe tufaananya emirimu. Nabagambye tweyambeyambe. Alifuna ssente tekitegeeza kusirika. Ssente tuzigabane, n'omulala aganyulwemu. Si buli omuntu ajja kulaba omusawo abeera ekyakatebe. Waliwo atasobola kutuukayo nga talina transport, naye ng'ate yandiddukidde ew'omusawo amulinaanye. Bwe tuyambagana tekiriimu sitaani. Tusomese emisomo nga tegikoma ku ffe, nga tegikoma kwabuuzizza kibuuzo, wabula nga bwe gisaasaana n'omusawo ali emukono asobola okuggyamu ekyo. Ate bino omulwadde bw'abiwulira tasobola byekolera, kubanga tasobola kweganga, tasobola kwesamiza, tasobola kwewangira mpagi. Kitegeeza nti omusawo bw'abiwulira biba bibye. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bityo. Omunyarwanda, sima ekinnya. Ekinnya ekyo kiteekemu omusenyu ogw'ennyanja. Omucwezi yenna, omusenyu gw'ennyanja, kale lubaale yenna shuwaddeeru gulina okugenda wansi, kwe gwandisooseeyo. Okitegedde? Lubaale yenna okuggumira atambulira mu kitundu eky'amazzi n'ekitundu eky'olukalu, gwe musenyu gw'ennyanja, n'amayinja g'olonze ku lusozi olukulinaanye, n'amayinja g'olonze ku nnyanja. Okitegedde? Kakati Omunyarwanda, teekayo ensigo ze bayita empande, teekayo ensigo ze bayita omuwemba,
teekayo ensigo ze bayita obulo, ensigo ze bayita entungo wansi. Okitegedde? Teekayo ensimbi 18 engezi, amatembe 18 amagezi. Okitegedde? Abamu nno balowooza nti bw'otawanga mpagi n'otagisalirako kisolo musaayi, empagi eba teggumidde. Okitegedde? Ddira ekinnya ekyo ng'omaze okuteekayo ebintu ebyo, wangayo ennyondo, bakomererayo nkomerere, ennyondo ennene, naye ennyondo eyo ng'erimu amaaso 3, erya Mukasa, erya Musoke n'erya Kiwanuka. Wakati w'ekinnya ng'omaze okunterayo ebintu ebyo, gitunuzeeyo bakoonankoone, so tebafumitayo nfumite ku ddembe, bagisimbayo n'ogikoona n'omuti ng'asekula ebinyeebwa paka lwebulirayo. Ogitegedde? Ennyondo eyo ndi ku mucwezi, kyokka lubaale yenna era ebeera nnyondo, yeekola emiwango, era ennyondo eyo yeekola ng'eriiso lya lubaale. Ne bw'oba ozimba nnyanja, tugambe ogizimbye ne semiiti nga toli ku kisenyi, era ennyondo eyo gye bazimbira mu nnyanja ng'eriiso ly'ennyanja. Wabula bw'oba osemiitinga ennyanja, ennyondo eyo tebagisiigako nniiru waggulu, bagisemiitingiramu neeyisaamu yinki ng'emu waggulu, amaaso gano ne gaba nga galingiza. Okitegedde? Kakati mu mbeera bw'etyo, ennyondo eno gitadde mu mpagi, ly'eriiso lya lubaale. Ennyondo yeekola amakka g'amaanyi g'omuti ogugenda okutuulako. Ennyondo eyo yeekola amakka g'amayengo ga kyewanula atudde waggulu mu bwaggulu ddene, okugagattaganya n'amaanyi ga kitaka kya nawansi, okusobola empagi eno okutambulira ku lubaale yennyini Nansangwa owaffe eyaliwo. Okitegedde? Ataayiwa musaayi. Onfunye bulungi? Ataayiwa musaayi. Okuyiwa omusaayi si ye lubaale, okusalira ekisolo ku mpagi si ye lubaale, okusalira ekisolo mu mulyango si ye lubaale. Obwo bwonna bulwa. Lubaale tabuuka mugerengejjo. Ekitundu ky'amayembe kitera okubaamu okusalira. Mukasa, Kawumpuli, Kabaka Bulamu, Abalangira, kati tukizingidde wamu, Abalangira n'Abambejja, buli lubaale. Ekitundutundu ky'obulangira buli lubaale, kobenga ekikamu ova si kyabalangira, ne gwe kitwale nti balubaale balangira, tebabuuka musaayi. Bw'okizuula nti abalangira bakulembedde, sooka omale okkuba emmundu bakkalire, amayembe gatandika okuwanuuza. Bw'okizuula nti abalangira abakulemberwa bulamu babanja, teri ky'oyina kusooka kirivaamu makulu. Ne bw'olizimba amasabo nga matuufu, ne bw'oliwanga amayembe nga gawanza amanyi, gajja kubeerawo ng'ebimuli, mujja gaanikangako, mujja kubeeranga nnyo babuyabuya bwe muyimba oluyimba, amayembe emberenge, bagaanikako amayembe emberenge, bagaanikako, mujja gaanika, mujja galiisanga omuzigo, mujja gasiiganga omuzigo n'engalo zituuke okuvaako ensusu. Tegajja kukola, tegasobola kukola, tegasobola. Nga Kabaka mu lubaale omwo ababanja, nga Kabaka mu nju omwo ababanja, ne bwe munaawanga amayembe emirundi kakadde, tegajja kukola. Gajja batunuuliranga, mujja gatunulangako, mujja kwetunulangako paka lwe munaayombagana, paka kwawukana ababadde
abantu 14 musigale 7, ababadde 7 musigale 6, abadde 6 musigale 3, abadde 3 musigale 2 paka kwomu lwanasigala obwomu nga katiko ekibiri tinenga buli omu takyalinnya wa munne. Okitegedde kasubi mujja zizimba paka lwe munaayawukana ababadde 8 nga musigadde 3, naye ng'ekituufu temukimanyi. Lubaale mwabuukira muteekerera oba musamirira ekitundutundu ekyandibadde ekyokubiri ng'ekitundu ekyandibadde ekyolubereberye mwakiyitako. Bwe mukizuulanga nti lubaale abaluma ne bw'abanga alamula atya okwenkana eggulu, naye nga mu lubaale omwo mu famire bulamu ababanja, ne bwe mulikuba eŋŋoma ne bwe muliyaza ne bwe mulifuna empewo 1345 nga ze zibayita ku mitwe, bwe muzijjangamu ekiramu nga bulamu ababanja mujjanga ne mu mbuuka okuggyako obubuyabuya. Bulamu tazzibwa ku bbali, bulamu yafuga emyoyo egyo gyonna egibatuula ku mitwe. Bulamu yennyini gyo, bulamu kyagaanye tekiba, bulamu kyataddemu ekizikiza tekiba. Teri kintu kiyinza kubeera kiramu nga kirimu enzikiza. Gy'obulaga oba tolabayo, na buli ssente yo gy'otola yonna ogiteeka mikolo gya lubaale eba etokomoka butokomozi paka lwe mwavuwala ne mukola lubaale nga mumaze okusoma essomo eribasomesa ensi paka lwe munaatuuza nniya ne mukkalira ne mulyoka mutereeza lubaale ebyo bye mutegeera. Bwe muliba temutegedde nti ekizikiza kye kifuga lubaale, bwe muliba temutegedde nti ekizikiza nga tonnakijja mu lubaale osiwa nsaano ku mazzi, mbatumirako nnyo ne mbasaasirako obubaluma ne mbebaza emirimu gye mukola nga mukolera obwereere. Ekizikiza basamirira kisamirire, ekizikiza tebakizza ku bbali, ekizikiza nagwo mweso n'ekitangaala mweso. Ekizikiza bwe kibeera nga kikyali mu lubaale obanga oloota ebiddugavu, musajja ali mu biddugavu, mukazi ali mu ssaliya nzirugavu, musajja yajjidde mu ssuuti nzirugavu, musajja muddugavu nnyo alinga omukyoli, biki nga yakweyoleka. Omusajja ajja nga bamuyita Kizito, omusajja ajja nga bamuyita Mutumba, omusajja ajja nga bamuyita Kibirige, omusajja ajja nga bamuyita Simanyaani, ebintu eby'enjawulo. Ajja muddugavu, ajja ayambadde biddugavu, ajja ayambadde essuuti nzirugavu waggulu asibye amadreedi ng'okyamulaba. Omusajja ajja n'olota Mutebi muli ku mikolo, Ronald Kabaka muli ku mikolo, biki ebyo ng'obiraba. Ndoota ebinnya, ndoota amalaalo, ndoota eddaalo liri mu kibira, ndoota ebibumbe. Waliwo abaloota ebibumbe nga kibumbe n'okiraba, oyo yenna bulamu. Awo aba agudde mu balongo ababumbe. Okitegedde? Omusajja ajja n'ansoberera asula nkozesa, ebyo ng'obiraba. Ne bw'olibaako empewo 14,315 nga ziri ku mutego zoogera, ojja kutuuka n'okogga omusiwa oguli mu mmunye y'eriiso. Ate lubaale wo tali kweragulira, olimala tunoonya, olitujja mu kiwato nga mazina, olimala tutambulira. Okitegedde? Teri lubaale alyeragulira muzzukulu. Bino bye babalagula bajjajjammwe bennyininyini nga bali ku mitwe. Nze ddungu wali ompadde ki? Katoyagala nkuwenze wampaaki. Ennyama n'ogyokya, mujja kwokya nnyo ennyama mugirye nga mmwe mwekkuse, naye temulowoozaayo nti empewo zemuwa ennyama nga temutegedde ekyo ekizikiza ekiri mu lubaale. Temulowoozangayo nti bwe zirya zigenda baddiza. Mugyokyenga, mumalenga mugyegabulenga, naye temufunangayo ssuubi nti bajjajja babasabye ennyama babasiima nnyo. Lubaale ajja kukeneka kubanga ye yaliwo, ate era bwakubeerawo era akyaliwo. Yaliwo ku bajjajjammwe n'abeerawo ku bassengammwe bakitammwe baani. Naawe ojja kaddiwa era ajja kulinda abanaddaku paka abalifuna amagezi agagoba enswera ku bbi lwe bali basamirira. Lubaale talina mukwano nga totuuse ku main point.
lubaale ne bw'olimuteekamu ssente mmeka, ne bw'olitambula mayiro mmeka, ne bw'oliba otunze bibyo mmutereeza, naye nga main point togiraze. Lubaale tasiima ebyo byakatinko, tamanyi ssente ze watoola luli gye baakubba, tamanyi ssente ze watoola luli ng'okola endulundu y'ebintu obiteeka mu nnyumba yo, tabimanyi. Ye lubaale yeesulikidde ku kintu kimu, main point. Lubaale muzannyo ogw'omupiira nga guli mu kisaawe, ogw'empaka, ogw'okuwakanya. Empaka ezitaliimu kuwakanya tezinyuma. Empaka ezitaliimu sayidi na sayidi bawagizi tezinyuma. Omupiira bwe gubeerako abawagizi nga bali ludda lumu, tosobola gunyumirwa era otambula n'ogulekawo. Buli kimu kirina okubaamu olube, kirina okubaamu oluyeeye. Mwenna muba bantu, ow'esayidi eno bamutema endobo n'atuula n'alumizibwa, abeeno nga baseka, abeeri nga balumwa. Eno bwe bafulumya omuzannyo, abeeri nga bagamba otyo kati tugenda bakuba ggoolo. Kati ne lubaale bw'ali, lubaale alimu oluyeeye okuva lw'otandika lubaale kuswala, mu kumukola kuswala, bw'aba akuluma kuswala, ate era bw'omuwangula kuswala. Kankiddemu omuzannyo ogutaliimu mpaka, omuzannyo ogutaliimu njuuyi bbiri tegunyuma. Okutandika lubaale okwogera nti annuma kuswala na kwewaayo nnyo. Abamu musangibwa muli basomi, faaza anandaba atya, seeka anandaba atya. Okutandika lubaale kuswala, okumukola kuswala, ate n'okumutereeza kuswala. Nti okwogera nti lubaale annuma batandika okukuba oluyeeye n'olwogo olwo, n'ataliimu ne guwa lyosinga, ne guwawolako, ne guwayambako, bonna bakuddako ne bakugeya. Mu kumutereeza wabawo olwogo olwo olugamba nti ebintu bye yeeteekamu bw'aba yali abiyita byangu katumuteekeko abiri. Ate bw'omutereeza tebamanya nti omutereezezza, wabula bakuteekako abiri nga baga nti ali wali yeejinga n'ebintuntu alabika alina by'aleese. Lubaale ateredde atandise okusaba ennyumba esooka, alina by'aleese, azimbira amajiini era abamu bavaamu n'obbayitira poliisi. Okitegedde? Okumutandika kuswala okumutereeza kuswala, ne lubaale ateredde kuswala. Kati obunyiikivu ng'okomyewo ku kika, okomezzaawo obuyinza bw'empagi ku kika, bwe bunyiikivu okwongera okukola, ne batandika mpola mpola ng'ebintu byo babirabira mu kisenge, babirabira muli, bagenda okulaba nga binywedde, bagenda bakkiriza mpola, mwattu ate oluvannyuma ne bagamba nti osanga byali bituufu, ekivaamu ne bakkiririza ddala nti mwattu byamulumanga tulaba. Olwo otandise okufuna kulungubangu, bw'oyambalako bulungi oyogera abantu ne bawulira, n'eyali akuvuma n'eyakugeyanga bakyuka mangu nnyo, ne batandika okuba mikwano gyo era ne batandika okusemberera w'oli, ne batandika okutuula naawe. Olwo nno ng'ofuuse omuntu. Naye okufuuka omuntu olina kuba mugezi nnyo, anaakola lubaale weesonyiwa abantu, amatu go geesonyiwa ebigambo by'abantu, amatu go gaba kkululwo, oba kkululwo weeteeka mu bwannamunigina nga bwe wava mu nda ya nnyoko. Lubaale bw'omugattamu abantu, ebiseera ebisinga tagguka, aba muzibu. Anaakola lubaale towuliriza bantu, anaakola lubaale owuliriza bigambo bya bajjajjaabo, n'oyo gwe baakuloosa okukukolera ensonga. Muntu munne ebiseera ebisinga abaakusuula, kye kisolo kye bayita omuntu. Twabadde ku mpagi y'Omunyarwanda nti bw'omala okuteekayo ennyondo, okitegedde, gisiigeko omuzigo. Okitegedde, teekayo entabaluganda z'emmwanyi. Lwakuba sibabuulidde biraamirizibwa, wabula mbabuulira bintu bigendayo. Kuba ebiraamirizibwa basooka kukasuka mmwanyi ebukasa, ne baddako ewa Ssewamala, ne baddako obuuyi obutunudde mu nsaalu, ne baddako obuuyi obutunudde mu nsozi. Okitegedde, ze mmwanyi gwe mukolo ogusooka ng'omaze okusaayo omusenyu, endala n'ozikasuka mu bbanga ne zivaayo ne zigwa
mu kinnya be balongo b'omu masekkati. Okitegedde? Kati ebintu byonna nabo obimala muleete empagi mugisimbireko omulamula. Awo nno wabeerawo ebibeera biraamirizibwa omulamula. Abamu abacwezi tebakozesa miti gya ddagala mu mpagi, gisimbeyo ziika. Kubanga emiti gy'eddagala egimu gikola mu lubaale wa wano, nga bw'onooteekayo entalama, bw'onooteekayo akalemanjovu, bw'onooteekayo muzaŋŋanda, bw'onooteekayo nammuli, bw'onooteekayo olumanyo, bw'onooteekayo oluwanga, kalokola, mwetango, biki okitegedde, endagi, bintu ebifaanaganako bwe bityo mu lubaale wa wano. Naye Omunyarwanda tatera nnyo okukozesa miti, era n'ensawo y'Omunyarwanda bw'eba ewangibwa teteekebwamu miti, tegeendamu kintu kyonna okuggyako ssente. Oyinza okuteekamu kale ku ntungo, naye tegeendamu kintu kyonna okuggyako ssente. Ensawo y'Omunyarwanda tegendamu na bulege, tegendamu na nsimbi. Ensawo y'Omunyarwanda eba nkalu. N'Omunyarwanda omutuufu teyawanganga mayembe ng'oggyeko empewo ezimu ennyarwanda ezikoppye empisa ya wano. Naye ente gye yalyanga ku mukolo, amayembe ge bajjangako tebaagakoleranga mikolo nti tuwanga lubowa. Lubaale w'Omunyarwanda alina abasirikale era alina amayembe, naye tegaawangwanga nga bw'olaba aga wano bwe gawangwa nti tugenda kuwanga ejjembe namuzinda, so nga n'Omunyarwanda alina namuzinda. Era amayembe nga bwe gali wano twawuula mu njatula mu mannya. Era abasirikale amayembe si ga wano mu Buganda, wabula amannya ge ga wano mu Buganda nti ono lubowa. Naye ng'amayembe nga bwe gali wano era be basirikale ab'ensi, lubaale aba wansi. Tosolaga nti Mukasa wa wano mu Buganda, nedda, Mukasa musambwa gwa nsi, wabula buli kitundu, buli ggwanga we litudde lirina engeri gye liyitamu emisambwa gyalyo egy'oku mazzi, emisambwa gyalyo egy'omu bibira, kyokka nga bajjajjaffe be bamu. Ffe tuba tubayitira mu ggwanga lyaffe okusinziira mu buzaale we tuzaalibwa, nti Uganda twogera Luganda, mulimu Abasaamya, mulimu abaki, Abakyoli, abaki, kyokka amannya gasigala ge gamu. Era Ddungu wa wano ye Ddungu w'Abakyoli, ye Ddungu w'Abanyarwanda, ye Ddungu w'Abakongo, ye Ddungu w'Abamerika. Okitegedde? Ekitubuzaabuza ge mawanga n'ennimi mwe tuva. Nolowooza nti bwe tugamba nti Mukasa w'ennyanja abasese, nti Abamerika tebalina basese, nti bw'onoogenda mu Amerika bo tebamanyi kigambo ssese. Olw'olulimi n'enjatula, eno ffe twatula ssese, ti emisambwa gy'essese. Kuba lwe lulimi lwaffe era tuyitayo ssese nti kyekyalo. Okitegedde? Ate Mwakyoli banaabasamira era nabo balina ennyanja eziri eyo, era nabo bajja kukoola emisambwa egiri ku nnyanja eziri eyo. Era osange nga Mukasa oluusi bo bamuyita Obina okusinziira mu lulimi lwabwe. Ffeno nga tumuyita Mukasa, bo ng'ate Abakyoli Mukasa bamuyita Obina, nga bwe bagenda ku nnyanja bagamba nti jjajja Obina. Nkireesenga kyakugeza bannange, Olukyoli sirumanyi, sigambye nti Mukasa yo Obina, ndeesenga kyakugeza. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omukyoli bw'anaafukamira ku nnyanja ajja kukoola Obina, Kenebi, Mana, Kyona, Kyekyona kya, akoola Mukasa. Kati twawula ennimi nnimi ze zitubuzaabuza. N'abaleeta Allah twabuguyazibwa lwa nnimi nti Allah, Omuzungu nti God, Omuganda wa wano nti liiso ddene. Ennimi ze zaatufuula abasiru. Omuganda wa wano mubbako ebibye n'okumulyako ebibye n'okuwa ettaka lye, kyusa mu lulimi katono omugambe nti ggwe bw'oyita ekyo obeera mulogo, yita kino ekyange, ojja Katonda ajja kuba akumanyi. Bwe bawulira Allah ne bakyogera nga bazimba, naye nga ye liiso ddene wano nga jjajjaawo bwe yamusabanga. Olw'okuba ebigambo ebyo biwanvu, liiso ddene ddunda lugaba Namugereka,
n'owulira ng'ebibyo wandiba ng'oli mulogo okubyogera, byandibya ebyesittazo bw'obyogera, wandiba ng'emikisa gyo gifa. Liiso ddene eddunda lugaba namugereka. Oli najja n'ekigambo kimu n'enjatula n'engeri gy'olumamu olulimi Allah subhanahu wa ta'ala n'okyogera n'oba nga wakitalo. Era osanga omusiraamu ng'ali ku mukolo na takbir Allahu akbar nga olaba nti be baliwo. Okitegedde kati gubuga nti liiso ddene eddunda namugereka kiwa mirembe bakusindika eri ku lubimbi. Gwe falawa wano omulimi mwe mulima eri ennyaanya ku lusaalu. Allah subhanahu wa ta'ala bayivu be basaanidde okuwa enkoko wali ku mmeeza. Gwawoza liiso ddene eddunda namugereka kiwa mirembe mumwambala essaati enjulifu. Ebyo nti enjatulayo ekyo kya bulogo. Allah ye Katonda kyekyebeeyi n'akyogera. Omwana omuto bw'aba amuwulira abaana b'emyaka ena agamba maama abaana ffe tulikyogera bwe bityo. Ekitegedde malayika ate ffe wano emisambwa. Gwe kyoyogera kya bulogo, emisambwa kya bulogo. Ne oli malayika angel oli erinnya linyuma angel nakidda mu Luganda malayika. Olya nga kinyuma n'omuwala omuto wa senior 4 malayika za Mukama angel. Omwana senior 3 kitegedde nga kiwanyumira enjatula. Kati ate omwana bw'omuzza eno wansi eno gy'olimira ennyaanya nti emisambwa naddayo eri gye basomera eddiini oli n'amugamba emisambwa linda ke ginajja mu buliri nga weebase. Kati omwana natandika n'okutya ewaka. Bwe tutyo bwe twasuulamu ennono zaffe tezaali mbi. Lubaale teyali mubi, lubaale si mubi. Be bajjajjaffe mwe tusibuka twabasuula kwe kubonaabona kwe tulimu, ke maziga ge tulimu, kwe kukaaba obumbula. Buli omu n'atumanyiira ne tubonaabona ne tufuuka enswa za luguudo ne twetunda ku makubo. Bamaze otusiruwaza kati twetunda ku makubo tugaba busolo. Mwe muva ssente. Emikisa gy'olujja twagisuula. Emikisa gy'olujja olw'obutamanya. Enzija zaffe, amayumba gaffe, buli kimu twakisuula. Emiti tugitemye, ebitete mu nsuku tubisigudde. Buli kimu tetukitegeera mu makulu. Kitalo era kibi nnyo. Kikaabya era kikaabya. Ne kati tudde ku nnono twagala ebyaffe. Abaana abaliwo olwaleero tukkirize tuboneebone. Abalijja twateerewo omukulu tukolerere obwana bwaffe. Bulemu okuloza ku kye tuyiseemu. Ekituufu tubonaabona ensangi zino. Ekituufu tuzzeeyo mu buddu nga luli. Tuzzeeyo kutwalibwa mu nkwawa nga luli. Bazadde baweeredde abaana naye abaana bye bayitamu mu biyumba si birungi. Abaana babatikkanga nkejje ne batuukayo ne baba nga abataliiko baabwe. Tituganye bali mu kukola ssente naate bye bayitamu tebisanyusa. Abamu bakomawo wano nga ku byama kwe batudde nga babakwatidde nayo bw'oteesalirawo naye nga tebajja kubyogera. Si buli kimu nti bajja kyogera. Omwana nadda nga mukyalawo nga muwala yagenda kukola naye nga bamukutte eyo naye nga biswaza. Tajja kudde n'okwogera. Olaba mukazi w'okugamba nti sidda Bulaaya, siddayo mwami nogamba ndizzeeyo kuba ofunye akasente. Olaba mwana akugamba maama siddayo ate nga luli yatijjanga ng'omanya nti bamukutte bamukutte bamulyamu bamuliddemu. Abantu babadde teyeesalirawo olusi kajegere bamufundiriza mu nnyumba eri talinayo nnyina talinayo muganda we. Olaba mwana akugamba siddayo sidda ku maama nkuwulire sidda bweru.
naawe oba olinawo amagezi agagoba enswera kubbi waliwo ebitoogerwa tajja kuddaawo akugambe maama sikyawera akasolo maama oba oyagala mukaabya agambye siddayo tomubuuza bingi gwe ng'omuzadde weefumiitirize lwaki anyiyiddwa ate nga luli yali abuukabuuka n'okgenda bintu ebifaanaganako weebityo n'olwekyo mukyala eyabuuziza ku muzimu katusuubire nti tukuzzeemu omuzimu gukubanja okulima ebijja tokoma ku ekyo akubanja okumumanya kyekyo nti ente engoba n'enjeekweka okujyekweka oba okwebalama ekintu ke katundutundu nga bwe walinnya ennyonyi n'ova mu ewammwe n'ogenda mu ggwanga eddala jjajjaawo ateeka okuba yali takyagadde kyokka okwawulwa oba asobola okukkiriza okolere ku mawanga komawo eka ogenda olime ku bijja ogendeko ku mbuga gy'omanyi bakwasa olubugo n'ekibbo n'akambe n'ekikooyi ogezese osabire mu kibbo ogambe jjajja mperekera nzireyo ku kyeyo nkole nfune obusobozi naye sigenze kulemerayo nkimanyi kuno kwe kwaffe bw'anaabaawo ensonga zonna jjajja njazituukiriza naye nkusaba ngende nkole noonye ssente katoddireko ekikooyi ogende nakyo ng'omusirikale wo nga buli lw'ofuna okusoomoozebwa okyesibamu okitegedde kakati twayogeddeko ku mpagi y'Omunyarwanda empagi ogisimbye zimbako ennyumba ebisenge by'Omunyarwanda tebibeera biwanvu nnyo kugenda waggulu oba sinakindi osobola n'ogizimba yonna nga ya ssubi paka wansi naye olw'okwewala ebisolo embwa ezisensera mu ssubi zingire munda zinywa amata gabeera mu byanzi bazimba akasenge nga kampi kafuuti nga 3 oba 4 ennyumba n'ogisulika bulungi ennyumba y'Omunyarwanda eba eyagala okufaananamu ensiisira y'okulumbe oba bbaasi yo tekola ssaako okitegedde ennyumba y'Omunyarwanda eba n'akasasiwa mu maaso nga kalinga ak'ekisu ky'endegeya kyokka wadde erimu akasenge ako ak'efuuti 4 mu kwambuka okwetooloola kasubi eyo era essubi bw'oba oteekako emiti gy'akasolya waggulu gijja essubi lyo ne likoona ku ttaka ennyumba y'Omunyarwanda tekola kisasi kyokka ate ey'Omunyankole ekola ekisasi ey'Omutanzania tekola kisasi ey'Omunyarwanda tekola kisasi wabula akasasi kaabwe kabeera wano mu maaso w'oyingirira era omala kutama kyokka ennyumba y'Omunyankole yo eba neetoloovu ke twandiyise akasiisira ko kaba kassaako era ko kaba n'akasasi era yo efaananamu ey'Omuganda eba ya kisasi okwetooloola n'ey'Omunyankole eba ya kasasi okwetooloola kyokka ey'Omunyarwanda Omutanzania Omulundi wadde ng'osoose kuzimba kasenge bagambye mu kwambuka katera kuba kafuuti nga 4 oba 3 era bw'oba okuba akasolya kaayo bakasiba ng'emiti girina okkoona ku ttaka era essubi liva ku ttaka paka waggulu wabula kandibadde akasasi kabeera mu maaso wano w'oyingirira ate kaba kakukutama nnyo kyokka ennyumba y'Omunyarwanda ebaamukko nga olubaasibaasi okitegedde ey'Omutanzania yeetooloola nga yassaako naye essubi liva wansi paka waggulu okitegedde ey'omuziba oli waddembe okuzimba ennyumba ey'ensonda 4 oba waddembe omuziba kubanga abaziba bo tebaazimbanga masabo omuziba yazaalwanga n'ekyo ng'era kyali kyekyo nga ne bwakuwandulira eddusu liba lyeryo omuziba ne bwakkolimira bukolimizi kiba kyekyo baazaalwanga n'ekitone ekyo nga tebamala kukisamirira nga tebamala kukikolerera nga ne mu maka ge waali asinziirawo n'akujjanjaba oba n'akuwa kyayagala oba n'akuwandulira eddusu
nga lyabweza oba n'akukolimira oba n'akusabira ye muziba. Mwawufu mukko ku Batanzania abasinga obungi era mwawufu ne ku Basukuma. Omusukuma amaanyi ge asobola n'okulagira omuti ne gweweta. Okitegedde? Ye Musukuma. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati tubadde tukyali ku Munyarwanda. Omunyarwanda ennyumba ye eserekebwa n'ebyayi. Oba tofunye byayi, eserekebwa n'ebitoogo. Eyo ye nnono enkulu. Kyokka ebitoogo bya bbula n'ebyayi bya bbula. Kati emirembe gijja gikyuka gitya nti osobola ogisereka n'essubi. Kyokka bw'ogisereka n'essubi kakasa ebyayi waakiri mwenda bisooke byebambe kasolya waggulu. Eno munda bibe nga birabika bigolole, waakiri mwenda bibe ng'eno wansi birabika nga bye bisooseeko. Bw'omala okuteekamu ebyayi funayo ebitoogo genda ng'obyetoolooza kasolya waggulu. Osereka n'essubi lyo. Okitegedde? Empagi y'omusambya egenda mu nnyumba y'Omunyarwanda, wabula empagi y'omusambya erina okuggyibwako ebikuta olw'ensonga nti empagi y'Omunyarwanda ebeera esigibwa omuzigo ogwa buli budde, tebagusiga ku kikuta paka lw'eseerera n'emyuka. Era n'omulundi bw'atyo, n'omunyankole bw'atyo. Era n'omunyankole teyandisimbideko bikuta n'omulundi, kubanga empagi ezo zirina okusiigibwa emizigo eva ne zisobola okumyuka. Kyokka bw'oba osobodde nga osobola okuteeka ekyambe mu kyoto oba oluwagi mu kyoto oba ekyuma mu kyoto, singa empagi y'Omunyarwanda oba omucwezi yenna oba omulundi nga osobola ogyokyamu dizayini ez'enjawulo n'omuliro n'ekyuma, era lubaale ebyo byayagalira ddala. N'endeku ezinyweramu omwenge singa oba osobola okuzifunira ekintu ky'oteeka mu kyoto n'ozidizayininga mu ndizayininga etali ya mateeka nti bibeera bwe biti, wabula ggwe mu ngeri yonna gy'oyagadde, oba ndeku oba byanzi oba mpagi ya lubaale, oli wadde mbugena ng'ogyokyamu dizayini gy'oyagala. Kyokka bw'oba tobimanyi ng'okulidde wano, gireke gisiigengako busiizi muzigo. Okitegedde? Ennyumba y'Omunyarwanda eyina w'ogyawuliramu akasenge. Akasenge ako nga kaawulwamu na ngoye zirina kuba njeru. Kyokka mu kasenge omwo kakasa ng'ozimbamu ekitanda kya kkomerera nga kya mmuli nga kya nkondonnya, ziba za misambya. N'okibaga n'okisibako emmuli ng'oziruka ng'akalago. Bw'omala okukizimbamu n'emmuli ezo bagalamizaako ekirago ky'ebyayi oba ekirago ky'essubi ly'eggugu. Ekitanda ekyo ekyakkomerera kwe kutuula ebintu bino ebyakukwasibwa. Ebintu ebirina okukwasibwa ng'oli Munyarwanda, kakasa nga bakukwasa olugali, kakasa nga bakukwasa endeku eŋŋunda eyeewese, eyo eterekebwamu bulo era esaanikirwako caayi. Okitegedde? Kakasa ng'okwasibwa ekyanzi endiiro, kakasa ng'okwasibwa ekitebe eky'ejjirikiti, bw'oba tokifunye kiba kya mutuba. Okitegedde? Kakasa ng'okwasibwa effumu ly'Ekinyarwanda ekkulu eriyitibwa omuhoro, eryo lye litambulirako effumu lya lubaale ettabaazi. Kakasa ng'okwasibwa omuggo ogw'enzo, kakasa ng'okwasibwa omuggo ogw'empojja zino ogwo bagutema mu lusaalu, ogwo omuggo gwe gwakiwanuka, mu kitundu kyammwe guyitibwa ogw'akagolo ka kyomya, ogw'empojja. Omunyarwanda kakasa ng'okwasibwa ensumbi egendamu amazzi g'akagolo agagatta abasese bonna nga ya mimwa 3, kakasa ng'okwasibwa ensawo ey'eggugu oba ey'olugoye oba ey'ebyayi, tokwata ya lubugo. Kakasa ng'okwasibwa essowaani
jjajjawo mwalira ng'egatta ebitundu bibiri nga eyitibwa embeehe ng'ebajjiddwa mu jjirikiti. Kakasa ng'okwasibwa eŋŋoma ya lubaale enkulu ebeera ng'akagalabi, era okakase ng'okwasibwa ensaasi ya lubaale enkulu eyitibwa akayebe. Ebyo byonna biwummuzibwa ku kitanda kiri ekyakkomerera. Endiira eno kakasa ng'egendamu omuwemba, entungo, obulo. Bw'oba oyagadde n'ebijanjaalo obiteekamu, era mu mpagi era eya lubaale ebijanjaalo biba birina okgendamu, n'empande n'obulo n'entungo n'omuwemba. Okitegedde? Omworo gwe gutambulirako effumu erya lubaale ettabaazi ekkulu amu n'enkoni ey'omuggo ogw'enzo, naye ng'enkoni eyo ekuuliddwa bukuulwa n'ekomolwako wansi n'akakolo kaayo akakunduli, naye nga kakunduli ako kaba kaaliko mirandira nga yakuulwa bukuulwa wabula seene entemere waggulu. Okitegedde? Kakasa nga ennyumba eyo eteekebwamu ekisenge ekizibawo ekitanda kino ekyakkomerera ky'otaddeyo. Ekisenge ekyo tekiba kizimbe, kyawulwamu na ngoye enjeru, era engoye ezo zeetooloola ekisenge kyonna, kubanga omunyarwanda w'abeera waba wayonjo, wadde ng'omunyarwanda nga ye ng'omuntu aba mukyafu, kubanga bo ne bwe muba munyumya eddusu asobola oddiwandula wali mu nsonda ne waba ne ssenyiga, asobola okukwata ku kikooyi kye ne yeesiimuula eminyira. Ekyo kikula ky'abantu ng'abantu, naddala ng'emyaka gibadde gigenderedde. Sigamba abanyarwanda abavubuka, wabula ng'emyaka gigenderedde, ekikooyi kye kye kimala ensonga. Ate bwe muba munyumya wano, ye talaba nti eddusu olyenyinyala era ye aliwandula wali mu nsonda. Okitegedde? Naye ye waabeera waba wayonjo, era bo bambala byeru, era ennyumba yaabwe etimbibwa engoye enjeru yonna munda. Kyokka mu kugitimba engoye, akasenge kano ke wazimbye ak'effuuti 4 bamala kamaalako olufuufu olw'obusa, ne wansi nga tonnayalirirawo ssubi bamaalawo olufuufu olw'obusa. Okitegedde? Ye kakati bano abantu n'otawaana nabo. Naye kale sijja kukoowa, kuba si buli omu nti ajja kunnoonya. Si buli omu sobola okuba wentudde ng'ate waliwo ali ewala, ng'ali wala nga ne transport amuleeta tamulina. Ate nga bwe yandisobodde okugenda oluusi naye yandiwulidde bino nga ssenkulu, nga nankulu n'abimumalira, kubanga omulwadde ne bw'abiwulira ayinza obutabyekolera. Naye bw'agenda ewa ssenkulu ng'abimanyi, oluusi nga ssenkulu abadde tabimanyi. Osanga ffenna buli omu gy'anaabeera ajja kusobola okutuusa ku oyo abonaabona saaviisi. Suubira okuba nti bajjajjaffe batukwasizeeko ffenna abatudde mu nkola zino, tube nga bwe tusomesa tulinako ebimu bye tumala gasomesa abalala, osanga bajja bifunamu amakulu. Olaba ng'omulala tasobola bifunamu makulu, naye si buli omu nti yabiyiga oba yabimanya. Waliwo abajja obbiwulira oluusi biyambeko. Omuzzukulu bw'anaakyamawo ajja kuyambibwa. Abazzukulu baleme kuboola mbuga zaffe, baleme kuzinyoomanga. Buli omu waali abe ng'asobola okuyamba bamulinaanye abamunoonyezza. Olwekyo tujja kgenda mu maaso nga tusomesa, ffenna tube nga tuganyulwa. Abunga n'ajeera n'ono atudde mu nkola zino zennyini, ffenna nga tusobola okwesitula ku mukono. Abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.